Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Olunaku lubadde luwanvu era lubadde lunene bingi ebitambudde olunaku olwaleero. Wabula kye tutayinza kubeera nga tubuusa maaso ye campaign trail y'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Ebitundu bya Ngora kwoteeka ate ne Bukedia. Bukedia eno ye wali Anita Among eyavaayo n'ayitawo nti gatavuganyiziddwa oluvannyuma lw'okulemesa abo abali bamwesimbyeko okubeera nga babeera nominate. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 774 ne noti 744 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Okulemesa abo abali bamwesimbyeko okubeera nga babeera nominated. Era n'oyo yaleetebwa bw'atyo ne bamugaana okubanga ajja ku nominations day oba teyalabikako. Wabula Namungi w'omuntu alabiseeko olunaku olwaleero okubaddeyo okwanika eri ensi nti mulabe ekitundu kye bagamba nti Anita Among yachinamu obuwagizi bungi nnyo era Kyagulanyi n'ekibiina kya NUP tebaafuna gwe basimbawo oba aba opposition akalinga akabonero akalaga nti bo tebeetaaga nkyukakyuka yadde akamu n'akeddagala. Kati ebintu bwe biti bwe biba nga bitambula nzedde ninno bye nkunoonyezaayo. Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo alabudde Speaker Anita Among nti bwe balinnyira ku bukulembeze Bukedia baakukola by-elections baddemu okulonda buto era obubaka obwo aboogedde nga teyeerumamu wadde. Kyannaku Joyce Ennyonyi Besekeze nga leader of opposition before nga tannafuuka leader of opposition ng'akyakulira akakiiko akakosase yavaayo nayanika omukyala bamutulaki yakulira ekisaawe ky'ennyonyi ng'agamba nti ono obuyigirize bwe bwa kibogwe tebumala era teyali qualified kimala kubeera ng'afuna position yeeyo. Wabula gye byaggweera mwenna mwalabayo wetwogerera bannayuganda abasukka mu 10 basiraanidde ku kisaawe ky'ennyonyi y'e Dubai oluvannyuma lw'okubanga babuukinga ennyonyi ya Uganda Airlines okumala ennaku 3 bw'epaba nga tetuukanga era ng'abamu ku abo abakola mu customer care bavuddeyo ne bategeeza nti banywanyi tujja bbanga tubakolako kyokka kino bukyanga bakyogera kyakatwala ennaku 3 wazindaba. Bingi byekuleetedde ababadde mu NRM beesozza ekibiina kya NUP Bukedia wabula ate yarasisi wa Kampala akimmazeeko bw'agambye nti Kyagulanyi yalemesa abaka okubeera ng'ayita ku nnantawetwa. Banywanyi yenzedde niyo abibatuusaako njagala kukusaba busabi n'obuwombeefu obw'ekika ekya waggulu. Vidiyo eno gituweere like bw'ogiwa like ojjaba okoledde ddala ekisinga okuba eky'omuwendo ate otwegatteko ng'osubscribinga. Bw'oba osubscribinze oba okoledde ddala ekisinga okuba ekyamakulu. Kaakati sijja baluyisaayo wabula nzikiriza tutandike n'ensonga y'Abannayuganda abasiraanidde ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Biibino abaana bato bali waneeno tumaze wanennaku meka tunaaba tumanyi n'amazzi gafaanana gatya walla kiyitiridde ezaffe ddala ezaffe kiki ennyo abakazi bambu tebali waneeno kati omuntu wafiira wano obuzibu n'afiira wano mugenda kutikka mulambo ng'omuntu omulamu abalami okutwala lwaki temwebeereramu twasalawo tubawagire naye kati mmwe bennyini mutuliddemu olukwe. Bannayuganda mutuliddemu olukwe temukyaswala musiwaza buswaza tuswalidde ku kisaawe buli omu atulabanga Akasatiro tuswadde batuzunze eno Uganda mudde eno lwaki kiki ekigenda mu maaso kalulu tugenda kakuwa katya tugenda kakuwa tutya nga mutuyisa wee mutyo bazadde baffe bali eri bakaaba abaana baffe bali eyo mwebeereremu. Ekiri ku kisaawe ky'ennyonyi e Dubai bali mu kaaba kimu Uganda Airlines. Obukulembeze bwonna bwe bubaamu omukulembeze nga wa kibogwe bino yezeebe zibeera results. Abakulu bano baavaayo ne bategeeza imbwa ennyonyi ezimu zaafa era zaayonooneka. Kyokka kya nnaku nti baaleeta ekika ky'ennyonyi ng'eri mu Europe bakifeezinze out nga ne spare waakyo takyafuluma.
ebyo si byange wabula bo bennyini babyefulumiza nti era bakola ensobi mu kugula airbus zino. Wetwogerera olunaku olwaleero tubadde tusigaze 2 naye nga ndowooza kati emu yekyaliwo ekyakola zaasiranira dda ku bisaawe gye zaagwa. Wetwogerera kaakano ababuukinze ennyonyi ennaku 3 basiranidde Dubai balemereddwa okuba nga bajja e Uganda. Kati wano nno wenkubiririza baganda bange abandaba era nga mungoberera most especially mu abali wabweru w'eggwanga mu booking airlines endala Uganda musooke mugyesonyiwe okutuusa akaseera bwe balifulumya statement eraga nti services zaabwe zizzeemu okubeera authentic ezeesigika nga munnansi asobola ozeesiga. Wabula era kano nkabajjukiza nti Kyagulanyi bagamba buli omu ajja kirozaako mu kapasite yo oba ojja kirozaako. Lwaki boggwe bwa bukulembeze obubeerawo. Tosobola wa muntu kulira kampani ng'ali less qualified n'olowooza nti egenda kuyimirirawo olw'ensonga nti gundi ayogedde. Wano nno wetukowoolera bekikwatako bafeeyo nnyo. Watuyinza oba tuli kuba n'ab'e Dubai kubanga Zack Maya alina kulinnya. Ne waliwo abalala nga basiranidde olwo ku bisaawe ebirala nga nabo balinda nnyonyi y'emu ya Uganda Airlines nga tebagirabako. Wake up and watch out. People are starving on airports waiting for you. Mwakwata sente zaabwe kati tunuulira embeera bannansi gye bayitamu. Anyway, awo mbitadde. Principal Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde Bukedia olunaku olwaleero. Kasooke nkwesitole eno. I credit NTV. Ngora. Okuba wasoose okwogerera abantu bwe tulabye n'abakuumi abambadde ebyambalo ebiriko poliisi nga bipya nabo nga balabika bapya n'emyaka gye balimu nga gya kivubuka. Museveni must pay your. I'm reminding all of you, my brothers and sisters. Let us vote for new change next year in January 15th. Agenza okutuuka kukuba eridda ku ssomero lya Amito Primary ng'alengera mu maaso poliisi ezibyeyo okumukugira okutuuka mu tawuni y'e Mukura. Eno abadde ayagala okutuuka kawaziikibwa abantu abawera enkaaga ekirindi oluvannyuma lw'okutirimbulwa mu ggaali y'omukka nga 11/1989. Bino byali mu kifo ekirindirwamu eggaali y'omukka ekiyitibwa Okunguru mu tawuni y'e Mukura mu disitulikiti y'e Ngora. Was meant to go to the memorial in Mukura, but I want you to. Robert Kyagulanyi Ssentamu akasajja kaagamba nti tujja balabisa, but it was really a big statement. Kubanga bw'otunuuliramu lwaki mbadde story eno tunuulira abasirikale be baleese naye mazima ddala oyo omwana aweza emyaka 18 gwe mulabyawo tagiweza. Ekituufu kiri nti alabika tagiweza bwe tuba tumutunuulidde. So ebintu ebifaanana bwe biti bw'obitunuulira muganda wange osekanamu naye ezo bwe ziba nsobi bakyazikola. Njagala kuwa video eno. Somebody tell Anita Among that after we remove Museveni we are going to have a by-election in Bukedia. People power! Power! Because you know Anita Among is scared like Museveni is scared. They made sure they remove her from the register. Ebigambo ebyo bw'obiwuliriza ebya Robert Kyagulanyi Ssentamu nga yanukula Speaker Anita Among ng'amutegeeza nti we tuwangulira akalulu wano tugenda kudda mu by-elections era ekyo akimugambye nga teyeerya ntama wadde omulundi ogumu. Ankowe wano. 50 years ago, the railway transport was functioning here. I know that every 5 years Museveni promises to give you back his cows that he stole.
And that has been going on for 40 years. Even the elders are starting to die away. And now he has come and told you that he's going to give 5 cows to everybody if you vote for him. I am glad that you've already decided that no cow, no cow, no cow. If Museveni wants votes, let him first bring the cows in now. Bukedia eyo wansi mu kyalo gye batadde Kyagulanyi olunaku olwaleero gyakubye campaign n'agamba nti wano waliwo eggaali y'omukka ng'ekituufu kiri nti nga buli omu yeeyagalira mu ggwanga lino kya buswavu okulaba nga kati n'omukululo gwayo tegulabikako. Ebigambo bingi byayogedde era gwali eyo byewandyetazze okuba nga owuliriza, wabula kankuweeko katambi kano tukawulirize eddakiika ng'emu oba bbiri. I have been following a young man called Ampe. That young man is working or was working the truth. This is the same thing that has happened to the judges that have been speaking truth to power. We have a judge called Justice Tisache, a judge of the Supreme Court. She's now living in exile because they were scaring to kill her. So that and many more reasons. I am asking you, brothers and sisters, that we need a new change. We need to change the leadership of our country. So listen to this, and this is very serious matter. On the 15th of January, now about 25-26 days to go, we have an opportunity. We are going to make a very important decision for our country. And I am asking all of you, ladies and gentlemen, please pay attention to the decision that we're going to make. Even if you don't support Kyagulanyi as a person, I want you to support Uganda. I want you to know that now we are the elders of our generation. After 40 years, our grandparents have been betrayed. After 40 years, our parents have been betrayed. Now it is us to say to liberate our grandparents and our children. So I am asking you, my brothers and sisters, let us get involved and we stop this suffering. Kyannaku nti bajjajjaffe baabalyamu olukwe, naye njagala okwebazaawo omuvubuka ono Cop Ampa eyagenze maaso n'okubanga asuulibwa ettawulo obanga bamujja mu kifo ekyokuba omusirikale wa prison, n'agamba zaamugoberera okumala akabanga nga ye muntu ayagala ensi era ayogera ebyo ebiruma abantu. N'agamba nti kino kya buswavu nnyo nnyini ddala, wabula ate n'amugumya n'amugamba nti abakola ebiringa bwe biti basasulwa mu ngeri efaanana bw'etyo nga bw'olaba Justice Kisaache bw'evaayo gye n'agamba nti byonna mbirabe ne akalulu kabaddemu ebirumira we twogerera ali mu buwaŋŋanguse gy'abeera okusinziira ku bigambo bya Kyagulanyi. Banywanyi nzikiriza nsooke nkuwe katambi kano olabe. Thank you very much for the patriotism. Thank you very much at your age. At your age, many Ugandans don't know that they can contribute to their country. You had a government job and you were comfortable. Just like I was comfortable. But because we know
That you cannot be comfortable alone when the rest of your brothers and sisters are suffering. I want to salute you for doing the right thing. And I want you to know that Uganda will be free. And I want you to know that history is being written. And that one day, people will know that the country came to crossroads. And there were young people like you who decided the truth, who decided right over wrong. They will harass you. They will even try to imprison you. But I can tell you history has never been on the side of injustice. I want you to know that I respect you. I want you to know that the world respects you. And I want you to know that at the end of the day, the truth will win. Thank you very much. You can go take your seat, my brother. People power! Our power! No cow! No vote! No cow! Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'amaliriza okulwaniriza Ampe Lawrence amutegeezezza nti kizibu okusanga omuvubuka ku myaka gyo ng'asobola ovaayo okwogera amazima. Wabula ate era namutegeezeza nti ebyafaayo biryogera ku linnya lye era liribeerawo. Wabula ebyafaayo tebiyimirirangako ku ludda lw'abo abatulugunya abantu oba abo abatagoberera mateeka. Wabula ebyafaayo byonna bibaawo eri abo abalwaniridde eddembe ly'abantu. N'agamba nti yeebala okuba ng'afaayo eri bannayuganda banne n'obutaagala kwekkusa nga ye omuntu ssekinnoomu. Waliwo aba NRM abakonvatinze ne beegatta ku kibiina kya NUP era Kyagulanyi n'abaaniriza butereevu nnyo nnyini ddala. Wabula ate ye Bebe Cool gy'atambuliddeyo olunaku olwaleero asobodde okuba ng'agwa mu mbi z'omusajja abadde yeekwatidde ate lujuuju ye nga muwagizi wa Kyagulanyi amuguddeko. Wuliriza. Kululi walonda pulezidenti ki? Robert Kyagulanyi Ssentamu. Aha. Bwe wamulonda emyaka gino 5 kiki ekikyuseeko ku bye wali oyagala bikyukeko? Enjawulo zero nga fulungu yakunyumira muzibe. Bannange. Sente zange oba weeziryawo. Enjawulo ogambye eki okuva wamulonda mu myaka 5? Fulungu nga akunamira muzibe. Injiniya namusanze awo temulowooza nti nze namuleese kuva Kampala mutera okugamba abo baseetinga abantu bakola ki? Ate ffe tetwandaluukinga muntu yenna nga bw'ofaanana bwe tukubuuza tuba twagala mazima kubanga ono munnayuganda bw'obadde okimanyi nti naasima ttooyi omanyi omulimu oyinza okuzimba ennyumba nga teriiko ttooyi oyinza okusanga omusajja ng'akugamba nti omulimu gwakola oyo Bebe Cool omwana amubuuziza ne banjawulo ki bukyanga olonda Kyagulanyi abagambye tewali kye mukyusizza va 221 enjawulo 0 fulungu kuvuma abantu ekyo nno baganda bange kale banna NRM bali mu maziga bakaaba ettaka ligenda. Ani abagobye ku ttaka? Wuliriza. Madamu Prime Minister njagala nkubuulire bye wakoze leero nga Katonda ali mu ggulu n'agenda kusasula abaana tewatuyinza mu lukiiko tewatugamba nti ojja n'odduka n'osanga abantu n'ojjamu obuyumba n'obakuba abalala n'obatwala obasibe nga tebalina kye bazizza ng'ogamba nti si bannagomba. Bandibadde bannagomba batya nga Kasowe ne Kalusinda mwagigobamu ne musimbamu emiti. Niyo yali emiti gye gyali ogenda okutuwandiika. Twali tugenda mu kibira kituwandiike gye twali nga twekukuse gye baatuwandiikira gye twali nga tufunya we tunaabeera nga tusooke tulwane. Abagobwa ku ttaka eggomba bakukulumidde Ssaabaminisita Nabbanja Prime Minister Nabbanja. Kyagulanyi yagamba buli omu ajja kiro zaako kankuwe n'ono. Ekyatuleeta wano twajja tunoonya President Museveni. Twajja wano ku Lwokusatu
tubadde tubeera wano abalala basigalayo mu butundu baali baffe bwe twareka nga tunoonya president era ne tuya ne batugamba vice president agenda minisita agenda kujja kutuuza ku mataka naye olwaleero azze obutundu baali. Thank you so much for coming, Mr. President. We all know what is right, although most of you hide the truth. Is it true? People power, our power. It doesn't help us to keep the jobs, yet Uganda is dying. It doesn't help us when you are paying fees for children and they are not getting jobs. It doesn't help us to pay for students at school, yet they are not getting jobs. And I want to tell you, in a good governance, jobs will be available because you pay tax day and day. Everything you do, everyone who is holding a phone right now is paying more than 50% of tax, but you don't know where the money goes. So I think we don't have much time, but I'm so happy, and I was so happy for prison to discharge me. It was my prayer always. You have been saying me, people of Bungora from here, I know you know me very well. We have been working together, and I promise you, in a new Uganda, we shall work together more. People power! Power! I use my friends in Ngora. Stop fearing. If you are to die, you will die. Please be. Allow me to end there. I love you so much. You can know. Amina Ngojo. Yarama Engodanoi. People power. Power. Good to see you, my brother Ampe. You're actually much younger in person. I want you to know, please translate that, Okoit. Please translate that. I want the people to understand what I'm communicating to this young brother of mine. Yes, sir. Thank you very much for the patriotism. Thank you very much at your age. At your age, many Ugandans don't know that they can contribute to their country. You had a government job and you were comfortable, just like I was comfortable. But because we know that you cannot be comfortable alone when the rest of your brothers and sisters are suffering, I want to salute you for doing the right thing. And I want you to know that Uganda will be free. And I want you to know that history is being written. And that one day, people will know that the country came to crossroads. And there were young people like you who decided the truth, who decided right over wrong. They will harass you. They will even try to imprison you. But I can tell you, history has never been on the side of injustice. I want you to know that I respect you. I want you to know that the world respects you. And I want you to know that at the end of the day, the truth will win. Thank you very much. You can go take your seat, my brother. People power! Power! No cow! No cow! I want you to know that we can change Uganda. And I want to tell you that we are already united. In a new Uganda, all the tribes are going to be living together in harmony. In a new Uganda, there will be no special tribe. And I want you to know that all tribes are suffering under Museveni. My brother Ampe is from Western Uganda, but he's suffering the same as me from Central Uganda. And I'm suffering the same as you from Eastern Uganda. And the people from Karamoja and all of Northern Uganda also suffering. Dr. Besigye is in prison for no crime at all. So I
I want you to know that our problem is the same. And when we change Uganda, all of us are going to enjoy Uganda. Even the men and women in uniform. Even the police officers. When I see those young police officers there, some of them are the age of Solomon Kampala, my son. Those are our brothers. Those are our sisters. In a new Uganda, we shall have them respected. In a new Uganda, they will be well paid. And in a new Uganda, we shall never give them illegal orders. They will be proud of the uniform they are putting on. Even the soldiers will be proud of the uniform they will be putting on. And so will be the teachers and the doctors and nurses. So I'm asking all of you here. I am leaving. I will not come back until election. Or even longer. But I'm asking all of you here to be the Bobi Wine of Ngora. You can be the Bobi Wine of Ngora. You can speak truth to power. Thank you very much for listening to us. I'm here with my senior brother who I was in parliament with, Honorable Julius Ocheng. Please greet them in just a minute. Ngora oye! Ngora oye! No cow! No vote! No cow! No vote! Teso oye! This is the time the people of Teso must prove that it is a time for us to demand for our cows. It is a time for us to demand for a new Uganda. It is the time for us to join the rest of Uganda to liberate our country. And the savior that will lead the liberation is here with us. You come from all directions and we participate in the liberation. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.